International Criminal Court erina amanya amanene mu government ya Mwami Museveni besonzeemu olunwe. Abataka mu Busoga balumye ejjiiko Katikkiro Mwami Muvawala Nsekere togenda kubanga otumalako emirembe. Okuwambibwa munda mu ggwanga Uganda oba ekiwamba abantu kizzeemu buto okubanga kisitula ekkundi. Abalabi b'omukutu ogwa Wanu Yugi media agaliwo mbanirizaako nate olunaku lwaleero nze musajja wa Kabaka the Energy Master Chopper Uganda. Eno YouTube channel nyamba subscribinga ate gwali mukulaba video eno jimpeere ekigalo atongere okubanga tutambula ffenna lubeerera ebbanga lyonna. Now obuzibidde akawungezi konna ku lwaleero akatusokere ku kiwamba abantu ekirabikidde munda mu ggwanga lya Uganda era nga butuukidde akawungezi konna ku luno wentuukidde okubanga nzija mu maaso gammwe okubanga mbategeeza nti waliwo bannakibiina ki NUP abalala abazzeemu okubanga bawambibwa wabula tugenda kutunulira comrade oba omuwala amanyiddwa nga Keija Dorin. Yes, Keija Dorin ono nga awambiddwa ebitongole ebyokwerinda ebimusazeeko n'emmotoka oba giyite taxi ebadde ekubyeko ebyokulwanyisa omubadde mundu omubadde tiyagaasi n'ebirala. Ono tunategeera wawaatwaliddwa ebitongole ebyokwerinda era tugezako kubanga tunoonya abamu ku bakulu mu bitongole ebyokwerinda abategeeza nti si bo era tebannamanya ku nteekateeka ez'okubanga ono awambibwa. Then ne munnakibiina ki NRM amanyiddwa nga Norbert Invents, musajja munyankole. Norbert Invents naye obutuukidde akawungezi konna kuno wondabira be bamu ku bawambiddwa ebitongole ebyokwerinda era naye tannamanyika wamayitire gwe gabadde. Ono abadde yeetabye mu lukiiko olw'abapromota abagenza okubanga abawaayo ensonga zaabwe zibayitamu wala ekkololo era njogera bino ng'owuliriza ebitongole ebyokwerinda era bijjidde mu mmotoka ebibaddemu amagye. Ono n'awambibwa then ne bamuteeka munda mu mmotoka n'atwalibwa awantu watannategerekeka. So binyaffe Uganda then era ne CDF eggwanga Uganda Muhoozi Kainerugaba era kyekimu naye amaze okuddamu kubanga atowa order n'agamba nti twagala tutuukira ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno nga bannakibiina ekya NUP bali mu musango gw'okubanga bakola adduyiro ow'amagye abavunaanibwa mu kkooti ey'Ekanyanya mu Kawempe Division. Agamba nti twetaaga okulabira ddala omuwendo nti abali mu paleedi bonna tubeetaaga. So alagidde ebitongole ebyokwerinda nti byongeremukko ku maanyi mu kunoonyereza bano otuukira ng'ennaku z'omwezi 29 bano nga baleetebwa abaliyo okuli Eddie Mutwe, okuli Akireewo, okuli Bob Giant, okuli n'abalala bangi bonna nga otubamenye abawulira ddala omuwendo gw'abantu 10, okuli Alex Waiswa Mufumbiro bonna. Kati CDF eggwanga Uganda General Muhoozi Kainerugaba ategeezezza nti ebitongole ebyokwerinda bikole speed okulaba nga wabaako omuwendo gw'abantu abalala bagattibwa ku fayiro eyo. Jjukira agamba yavayo nategeeza eggwanga nti bonna nga bayitira mu mwogezi w'amagye Felix Kulaije yategeeza nti buli yalabikira mu parade eyo agenda kubanga akiroozaako alina okusimbibwa mu mbuga ez'amateeka avunaanibwe. So bibadde munda mu ggwanga Uganda obusibidde akawungezi k'olunaku olwaleero wabula era atwala omukisa guno okubategeeza nti abatambulira ku mukutu guno ogwa YouTube channel ne TikTok ya Wanu Yugi nga sinnagenda kasooka okubategeeza ku bantu abateekamu ssente then abaleeta bino bye tubatuusaako. Okusookera ddala ngenda kutegeeza Uncle Pinky's furniture store ng'ono mukugu ddala mu by'omunju oba ebyokwewunda. Otwogera ku furniture twogera ku ntebe, ebitanda, then sideboard kwoteeka n'ebintu ebirala byonna, meeza, butebe byonna. Uncle Pinky's furniture store akutegeeza nti yeyeka munda mu ggwanga Uganda asobola okubanga akutuusa kiti kye weetaaga. Akugamba gwe amwetaaze amusange wali kuli road Buziga okulira n'ekizimbe kya Sky Complex. Akugamba nti jangaawo location yaffe entuufu oba either osobola omunoonyako ku namba y'essimu 074 38 54 788. Mukoneko ajja kubanga akutuusako furniture w'omulembe. Agamba nti alina amatabi amalala mangi Portbell Road waali awo adde e Bugoloobi n'ebitundu ebirala. Mpozi era nzikiriza
nkutuuseko muganda waffe jjajja talemwa ng'ono omusawo wa kinnansi akutegeeza olina bizibu ki ebikusumbuye ebikumazeeko emirembe oli eyo ogamba nti nze emirembe jambula mu nsonga ez'enjawulo ssente kwagala laavu maka n'ebisigadde jjajja talemwa akutegeeza nti ye kafulu yekka munda mu ggwanga lya Uganda okuba nga akutuusaako ebintu ebyo sagamba munoonyeeko ye ng'omusawo w'ekinnansi asobole okuba nga atereeza embeera zo eza bulijjo n'ebisigadde kakati akutegeeza nti asangibwa Bombo w'obulenzi Luweero ekkubo erya Bombo Road w'obulenzi akugamba nti wasangibwa kakati bw'obanga olina ensonga zonna ezikuzitoweredde mu nsonga zaaki munoonyeeko agamba nti ajja kutereereza ensonga zo zonna awatali kubanga yeekwasa nsonga yonna mpozi n'ekirala tulina kubateekamu ssente Jessa Milk eno kampani egamba tekutuusaako amata ag'enjawulo kakati gwe obanga oli munnayuganda ogamba nti weetaaga okuba nga onywa ku mata kyekimu agamba gendayo olabike nga ofuna amata amalungi kale kakati mbadde nkutegeeza nti jjajja talemwa asangibwa ku nnamba y'essimu 075 075 0M 66 M2 jjajja talemwa musawo w'ekinnansi genda yajja kuba atereza ensonga zo now olunaku olwaleero abataka ba Busoga nabategeeza nti mwami Muvawala Nsekero ono nga tugenda mu maaso n'okuba nga twongera okulaba obuzwina mujjukire olunaku olw'eggulo yabadde oba babadde ebugembaawo nga bali mu matikiro g'Okyabazinga ag'emirundi 11 ebigambo bya Muvawala Nsekere byalese bangi olunaku olwaleero emikutu gy'amawulire social media yabaddeko engeri gye yalambuluddemu ensonga oba engeri gyayogeddemu ensonga gyakutemu ensonga naddala nga yogera ku bannabyabufuzi ono Muvawala yavudde n'ategeeza eggwanga nti bo Bwakyabazinga tetwagala kulaba Musoga yenna Musoga mwene okuba nga atabika ensonga z'ebyobufuzi mu nsonga za Kyabazinga kakati olunaku olwaleero abantu bangi bavuddeyo ne bataputa ebigambo bino byayogedde era mu bano abatapuse ebigambo bino mubaddemu abamu ku bakulu ab'ebika naddala ebya Busoga naw abamu ku beefunyeeko okusinziira ku bagamba nti mwami Muvawala Nsekere okuva lwe yajja mu ndambu Kyabazinga bwa Busoga ekintu kyasinze okuba nga akola kwe kutyoboola oba okuba nafuya mu nteekateeka z'emirimu gyabwe mujjukire Muvawala era olunaku olw'eggulo mu bigambo byayogedde yawaabye eri Kyabazinga wa Busoga William Gabula na Diopo wokuna ng'amutegeeza nti waliwo ekibbataka ekigenda mu maaso munda mu Busoga naye akoze butaweera okuba nga akirinnya ku nfeete kakati producer wange nsaba oterewo ebifaananyi awo njagala olabe obutambi obwo nga woobulaba abo ebyo ebifaananyi by'oli mu kulaba ku screen yo be bamu ku bantu abalozizza ku bukambwe obwamwami Muvawala Nsekere nkugambye yaloopye ku lunaku olw'eggulo ng'ategeeza Kyabazinga mbu waliwo abali mu kwefube okuba nga batwala ettaka ly'obwa Kyabazinga naye n'amutegeeza nti alwanye okuba nga alemesa abantu okutwala ettaka kakati ebifaananyi by'oli mu kulaba ebyo ne vidiyo eyo etambula nga bw'ogiraba be bamu ku bantu olunaku olw'eggulo nga amatikira ga Kyabazinga genda mu maaso ate bano babadde Miranga ekibinja ekyasindikiddwa bo nga bagamba nti Muvawala yabalagidde okugenda okusengula abantu bonna ye ng'agamba mbu bano beebundamya ku ttaka lya Kyabazinga wa Busoga nga tebafunye lukusa so abataka bavudde olunaku olwaleero ne bamwambalira ne bamutegeeza nti ekimala kimala bwe watabaawo kikolebwa wakati mu kajoogo ka mwami Muvawala Nsekere kagenda mu maaso n'okuba nga alengezza abataka abalangira kw'oteeka n'Abasoga bonna okutwaliza wamu bagenda kuba nga bakolawo akatiisa era ensonga eno emboozi eno bwe munnayuganda mpuliza naawe ndaba ngenda kuba nga ngikwetera mu full story njirina yonna tukyagisetinga producer wange akyalina engeri gyagitematemamu so gwali ku mukutu ogwa 11 UG media agaliwo oli wa mukisa nnyo ogenda kufuna amaloboozi g'abakulu bano ab'ebika eby'amasaza abakulu ab'amasaza bonna maze okuba nga nteekateeka story ezo then producer wange ali kuba nga aziteekateeka ajja kuba nga azibatuusaako mu maaso so kati omugaso gw'olina subscribinga okonene mukadde olabike nga ofunanga notification buli naaba nga ntaddeyo video yonna then abali ku TikTok kyekimu nammwe yensonga yemu jjako ka plus kali ate era osharinga commentinge ojja kuba nga ofuna ojja kuba munnamukisa
yakubanga afuna ensonga ezigenda maaso munda mu ggwanga erya Uganda. Now amaze okutegeeza nti ndi mu kuleeta story ngenda zikuleetera ez'abakulu b'ebika, ez'abakulu b'amasaza ku nsonga ze beemulugunya eri mwami Muvawala Nsekere k'oteeka ne mukama we Kyabazinga ono nga bagamba naddala okusingira ddala bagamba nti ono yeesuliddeyo gwa naggamba naddala ku nsonga ezibaluma nti edda bwe babanga n'ensonga ezibaluma bwe baziroopanga waali wamu eri mukama waabwe abatwala nga ye Kyabazinga. Naye nti mu kaseera kano William Gabulana Diopono owookuna yatemawo emiwaatwa bano abantu bwe basobola okugenda okuba nga bawaayo okwemulugunya kwabwe naddala ku nsonga ez'enjawulo. So bagamba kimala bagenda kuwandiika ekiwandiiko ekyawamu ekibagatta nga beemulugunya eri empisa gye bayisibwamu naddala obwa Kyabazinga obwawamu. Waliwo ngambye musajja wa Kabaka yogera ku nsonga ya Kadaaga olunaku lw'eggulu abantu abeekalakasiza. Yes, kiri mu giraasi ndowooza nakoze vidiyo eyo gwamundozo badde bamuyita Namanya Alex angambye ndi musajja musoga naye nakulira Western era essaawa zino ndi Western. Okay, agambye nti yogera ku nsonga y'abasoga engeri gye balabisemu olunaku lw'ejjo akiise kusiiwuuka mpisa nti engeri gye basiiwuuseemu empisa nga Kyabazinga ali awo ne batandika okuba nga baleekanira waggulu nti no Kadaaga no vote. Then kakati abatuuliza n'abatulaba nabyogeddeko bino byonna eggulo ndowooza nti kyensonga kimu bamulina okugoberera, naye nabagambye nti obubonero bwonna obwalabiseeko olunaku olw'ejjo bwe bumu ku bubonero obulaga nti